kati ekireeta obuzibu beba NRM okugenda n'ofukamirira mwami Museveni nti bwe sifuna mulimu abantu bonna abantu bayimba abantu bakola emirimu gyabwe era nze neewuunya nnyo olaba omusajja omukulu Bebe Cool ng'addidde omutwe akolesezza mu kamera gw'alina ekitone kyo bino ebisigaddeko ebya Uganda tewaliwo kye weesunga mu 2022 kiki kati oba olwesungako ki okujja kusaba Katonda akuwa obulamu olabe nga gavumenti ene minisitule y'ebyobulamu tesaana omutesitesi omukulu nga we mpulira ow'enkalakalira twagala ajje ku State Square tumukube embooko n'ow'ebyenjigiriza eyo embeera kati gw'otadde amasomero abantu bagamba otadde kukwejjako kugamba alinga nkale nkibateredde kintu nga bw'onaakuyita awaka naye ne ngamba nti omusajja neesibyeko kankikole abantu tugenda obutemu bugenda kuba bungi n'obubbi bungi kubanga abantu bayonta ate gavumenti terina nteekateeka tuddawa gavumenti eringanga kati omuntu avudde mu kyalo n'alinnya lole y'amatooke ng'ayingira ekibuga n'atuuka ennateete n'agamba ntandikira bwa nenga eri avuddeyo wagula ba Moses ali ng'asamba omupiira obwongo bumanyi ekyokukola naye ng'omubiri gwo guganye kati bano gavumenti ye NRM obwongo tebukyakolagana na mubiri kubanga yenna kyemalira buli kimu akyemalira ng'erinnya abakyala abalungi baba babe mukyala Museveni tamanyi kiri ku ground era alinganga ne baawe yatugamba wali biseera bya covid mutuddukire mu awaka amanyi rumuzaffe siyaddusa akoma eryadda gye twamuwa naye amanyi nti eno kateni wano baana bebase wenfuluma abweru guno ono neighbor eri toilet yaffe yakalina akafutoiza nakuba mukyala ayo n'ebintu akukateni ekutuke Okay, a very good morning mwena abatulaba bana Flash Lecture in Uganda. Tuyanziza nnyo mwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale okusigala nga mutwagala. Twebaza omukama obulamu bwatuwadde Haji omanyi nakoma okulaba nga entulugunya gye bakutulugunyamu ekayunga nga bakutwalaganya misiide bwoba wakanya bw'oyitawo nenga bannange bali basinga obuwanvu obasinga amaanyi basinze okwambala ndoza singa tewagendayo bakyekyali baddeyo era mwagendayo embeera ne mugicontaining kyali kikulu nnyo eri omukama Katonda nti tuli mu mwaka 2022 ensonga nyingi ezize zibawo mu ggwanga kati essaawa zino tuli mu nsonga za ebyenjigiriza bannayuganda nga ggwe omu omanyikiddwa omanyi okuteekateeka ensonga okubulirira abaana si bato si bakulu nenga buli muntu kakati bino ebyokusoma bizeemu naye we tuli tusaanidde okuzzaayo abaana mwene embeera omuli abazadde baavu nnyo n'abaana nabo kugamba tetumanyi kati neebuuza omusomesa agenda yimirata mu kiraasi n'omwana agenda tulata mu kiraasi ndabira ddala omusomesa ajja kuba asomesa ngajjukira chapati abamu batandika emidaja chapati abamu bavuga boda bamukubire boda waye bagikutta bagamba abaana muninde muka n'omwana 2 years down the road badde tebasoma so embeera yo nkambwe nenga tukwaniza ku show yaffe n'okolwa leero eri live interaction mwe nabali ebulaya mwebali nnyo mwebali eddala mwebali kutwagala and thank you so much for loving us, thank you so much for subscribing mwebalire eddala oguli omwaka twaguyitamu katuli mwaka mupya gwe embeera eno eri mu ggwanga ogirowoozaako ki mwe muli embeera yemu nti parliament igenda taka kulonda president ne bannange kiri mu Uganda mamanya buli mwaka buli lunaku bako topic mpya buza kwatula mukulu mikwano gyange mwenna banna Uganda mikwano gyaffe abali emitala w'amayanja mikwano gyaffe mwenna abali mu East Africa abali South Africa mikwano gyaffe UK mikwano gyaffe egiri Canada America sobola bamalayo banji mbalamusiza nnyo ne nebaza ekisa kya Mukama Katonda oyo atusobosezza nga tukyassa kubanga ffe mu Africa oba mu Uganda tetumanyi lwaki olunaku luno terufaanagana ng'olwajjo oba omwaka gufaanagana enkyuka tewali enkyuka ensi ziri bagamba omwaka guno tulina puroguramu bweti oba tulina enteekateeka bweti feera bisigala bye bimu tewaliwo ekikulaga nti oba ovudde awaka oba ogenzeeko ewa dokita era osigala mu mbeera y'emu kati tewaliwo nkigambisa nti kuliko omwaka guno ngwagala kubanga tewaliwo puroguramu oba poliisi oba kijjo weesunga nti bagitugamba mwaka guno ogirindirire okujja ogafu abasiraamu nti Katonda aba akusobozesa n'ogenda okola hijja niye bisigadde bye biri nomo tewaliwo kintu nsi kyegamba nti kati guno omwaka
financial year no kubanga ebintu ebisinga tubyesunga ki ekigenda okwapeninga tomorrow singa olwaleero dokita nkugamba nti enkya nkusasula olunaku olwoba olwesunga naye oba toyinaayo gw'obanja oba kusuubiza oba kufuna mulimu toyina kyoswesunga the following day ku Saturday olunaku lwesungibwa olw'ekyo ky'oba ogendamu bukya ddi omwaka ogujja kutuuka ddi gwe bansuubiza bansotilistinga ku mirimu mu revenue yesunga kutandika kukola kati tekiriiwo lufaanana ng'olwajjo kokujja kukwebaza Katonda omukka gwakuwadde gwossa gwe gwokka ndi Katonda ompaddeyo olunaku olulala naye tewaliiwo omuntu ayavudde mu 2021 ng'ono 2022 ennaku ze twakatambulako nothing change ensi esigala nga yeeyera ebyaliwo tubanabaawo kye weegamba tuli ku guzi match baloza otamba naye nga tekunyika naye nga gyokiza ne weetooloola so tewaliiwo nnyo kye weesunga n'ogamba nti kakati neesunga olw'enkya kubanga ekyesunza olw'enkya lyessuubi lye wabaddeko n'ogamba enkya ngenda kusingagana mulya nnyama enkya ngenda kukola bwe nkiti ngenda kusingagana agenda okumpa omulimu ngenda kusingagana mukwano gwange ngenda kusingagana ku dokita osanga yagenda era nga we wabadde era bw'oli n'omwaka gugenda kutuuka kyovula kyosinga okwebaza bwe bulamu Katonda obwo baba akuwadde bino ebisigaddeko ebya Uganda tewaliiwo kye weesunga mu 2022 kiki kweyongera abaana baffe kugenda kukuŋŋaanya scrap abali makomera bavuddeyo ebyenjigiriza bye tugenda okutandikirako kwegamba kikye weesunga mu mwaka ng'abantu bwe bagwesunga okujjako ate okugamba obuganyi Katonda guli ogumpisizaamu guno nsaasira kati nze njagala ombuuze kisinga ogamba abantu bonna n'otambula ku street ne kamera yo kikyosuubira olunaku olw'enkya omuntu ajja kukugamba si kirina kati oba olwesungako ki okujja kukusaba Katonda akuwa obulamu olabe nga gavumenti eno evaako kyekyokka kyoba weesunga mu nsi muno naye tewaliwo ekintu kirayo osunga mu nsi muno kiki olinga onzijukiza pasita Yiga yabuza kiki olifa teweerabidde nga kugamba omuna waliwo yagamba nti nze kyendifa nga seerabidde Museveni okufuga abantu n'abafugira buli wamu nze ajja beetondera akyalina ebiseera ebyentonda mwami Museveni agenda kwetondera bannayuganda ekyo saagala okijjemu egundi akyalinayo akaseera akeetondera bannayuganda eggwanga tosobola difukira ku bikukujju bwotyo akyalinayo akaseera akeetondera bannayuganda era akakakolo enkya oba okwosa enkya ajja kikola nze nkubuuliridde wano tyamusore nabafuga bikukujju si nabakufuga ku bukukujju nabazzaayo mu nsi y'abamatwale nabazzaayo ku mulembe gwa UPC kubanga kati byonna ebikolebwa bye byali ebya UPC aba UPC be bagaba obugaali aba UPC be bagaba ensawo kati obiwulira nti aba UPC aba NRM be bagenda okubeera mu myoga buli lukiiko nti kwero si kuteeka okubaako wa NRM ogyewo amaanyi g'abantu ag'akalulu amaanyi g'abantu kati gw'owulira nti olukiiko lw'ekyalo wateeka okubaawo RCC okuva ku kyalo ataddeyo RCC kwero situ ku myoga ataddeko RCC kugomboola kuliko RCC oba okitegeera kubanga buli president wogamba nti kujja kubeerako ruling party wa NRM oba opointinza RCC kati bano abantu baba balondera ki ku kyalo yagaddeko omukiise nti okugaba enkoko kuteeka okubaako owa NRM kwero situ ku myoga kuteeka okubaako owa NRM mu kanso zaffe kuteeka okubaako NRM UPC bye yakola ali bulandingidde eddala gye yava kuba UPC ng'aba UPC be balina obuvunaanyizibwa kuli kigabibwa be bagaba enkumbi ez'emyini egya redi teteri kipya kye bagenda kukola kitabaddeewo ebyatwala bali nabyo bye batandise abantu bonna abaagwa be batadde ku myoga fitina omanye eri ku kyalo nga kansala yagwa ngate gwe wadde obukulembeze okubeera ku myoga agenda kumobulayizinga abantu obusungu bwali n'obumanyi kati ogize mu bantu abakulembeze bamulya nnyama be balonda obateeke ebbali oyagala okuleeta abalina obukyayi obateeke mu byalo obateeke ku muluka gy'obadde oyina piso n'alemwa kati ate oleese mu nabyabufuzi abantu gwe bagamba ffe tumugobye gweoyagala agingire enkulaakulana kubanga ozimba bwakabaka tekirira kusoboka okay so n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero tugenda kutambula nga ensonga eziri mu byenjigiriza mu ggwanga
nene unya Ministry of Education nayo yenyini teina na plan enteekateeka abantu baayo abaana bagenda kudda ku ssomero. Yes, tulinako incentive yonna gy'oddiza abazadde b'amasomero. Tulinayo omutesitesi mu ministry ey'ebyenjigiriza nti waliwo abantu besitukira ne wembeera mu kyaki oba mu muzikiti nga ne bajja sisituka kuki nina okusituka nga nkulabamu omulamwa simala gasituka okujja nga faaza agambye nti musituke oba seeka agambye nisimala gasituka nti we mukulembeza azze musitukire ani tu dokita njagala kino kijje ku nze ebyenjigiriza abaana tebastopingangako kusoma okujjako abafu abaabanaku mu Uganda abaana babadde basoma mu international school awali abaana baabwe abatasomedde wano babatutte ebweru e South Africa e Canada e Tanzania e UK abasigadde wano babadde basomera ku online goyina online bakugamba bagenda kuwa radio myaka egi ebiri ofunyayo radio nenga sente baziisa sirabanga kwa the radio name bakugamba bagenda kuwa data ani ayina essimu eriko data tuyina zikatoki nenga bo babadde basoma gwe bazimba Uganda ge baagala ey'ababuyabuya n'ey'abaana baabwe nga ffe baagala tuweereze tubeere ba porters abaana baffe kuweereza ku bizimbe byabwe nakola bwase kiliko ekyo bakikoze baafuna omukisa gwa covid bakikoze emyaka ebiri naye okusoma genda mu international schools zonna zibadde zisoma era nga bwe zituuka mu break balina facilitation zonna abaana bwe babadde basoma abatasomedde wano babadde bweru e Tanzania nali abaana babadde basoma e Rwanda basoma e Kenya basoma bagenda ne bafuna ebifo abatagenze balina zi screen n'abasomesa bajja awaka abasomedde basomedde kakati fe abaffe ffe tugenda okuddayo obuto naye ani gozaayo abaana kati mbasanze tuteekateeka bali batunda masks ku makubo abasomesa batunda byennyanja bikalu batunda bikajjo bebe bola babagoba mu kibuga abatembeeyi babadde batunda miyembe mulaalo y'okugamba nti baddayo okusomesa n'ebitabo naye textbook takyamanyiwe egiri tamanyiwe bakibikula abaana baafuna dde embuto abamu bayingidde mu business kati abaana babadde mu nseenene omuzzayo ekifaananyi ky'omu boarding school ebyo byonna omala obiteekateeka n'obanga gwe mutesitesi omukulu tubadde mu covid tonnaggulawo nomala covid no Christmas gye tuyingira ogimanyi n'ogimala n'ogamba nga 10 muddayo ku ssomero omwana wa S6 bamwagaza kamu 2 iye banteekateeka ekyo kiri mu gavumenti ya wano waliwo muyagambye nti ekyewuunyisa ebintu bye basabye abaana balina ku ssomero osobikolamu okwanjula basabye enjeyo basabye enku basabye baafu basabye toilet paper basabye baafu omwana ebbafu gye yagenda nayo tekyaliwo myaka 2 omufaliso ogwasigala mu ssomero emmese zagirya tolabye ebiswa nga biri naye nga tulina ministry naye nga tugenda mu workshop nze waliwo lwemba nga mpita ku ntebe loli ku mande nengamba mukama katonda singa ojjawo oba olutindo wano abasajja bano bonna bagenda mu cabinet meeting ne beeyiwa mu nnyanja wano kubayita ne tubawona bagenda kukola ki kumanda obeera okwo ku luguudo bagoba uzuuzu bagenda mu cabinet meeting kuteesa kiki nga tosobola kuteekerateekera ggwanga byanjigiriza na bya bulamu badde leero ku mawulire nga mpulira minisita agamba tetusobola kuwa bantu boosting vaccination tetulina ddagala naye bana eyokusatu tetusobola era bagenda jjuwa abo abasusizza emyaka akyogedde kati ku mawulire badde ndi ku mawulire akolediyemu so n'olwekyo twagala tumanye nti tewaliwo kye twesunga kipya bo babadde basoma wabula owuwo n'owange babonaabona be babadde bona kati tugamba olinga kubanga gwe ovudde mu lusooka wiiki eddako ogamba nti abaana baddeyo basome okimanya abantu abamu bagenda mu byalo n'abamu bakyalemeddeyo oteekwa okuba n'enteekateeka ennungamu n'ogamba nti abantu bano nga bakava mu Christmas tubawadde ebbanga ki lwaki obarashinga okulaba nti balemereddwa bulijjo mutugamba mugulewo amasomero kati tugaguddewo ojja kuwulira bakadde aba NRM nga bayuuya mwatugamba tugulewo amasomero kati tugaguddewo naye enteekateeka gye wabawadde kubanga nabo abaana baabwe basafalinga ffe bano abawansi naye olwokuba babayingizaamu olutambi nti mwami Museveni kyakola balina okyogera naye nga nabo abamu basafalinga nga ffe bali muno mu byalo mbamanyi n'abamu bazedda mu ofiisi meya ntaasa
nga ba NRM ate nga mikwano gyaffe baganda baffe so n'olwekyo teriyo mu tesi waliwo ministry ezisaana okuggalwa abantu beekolere byabwe ministry y'ebyobulamu tesaana omutesitesi omukulu nga wempulira ow'enkalakalira twagala ajje ku State Square tumukube embooko n'ow'ebyenjigiriza abawadde bakwekibanga wemubanga abasuubuzi musobola okuba omusajja n'azimba wali ssente obuwumbi n'obuwumbi gundi hostelo ze ne mukwata ssente ez'enkulaakulana z'eggwanga n'azizimba wali hostelo ebwayiise nayiseewo ku lunaku lw'olusooka nga ye agenda kulaga bivulu naye nga yajja ssente mu banka Uganda Development Bank n'ateekawo nkosimanya nkwansa simanya gundi ebyo n'akizimba awe bwayiise ku Kaleerwe naye ng'amasomero gonna tugenze okumaliriza nga mwagenda mu parliament twagala ssente mubyogerako bwogezi tewaliwo ssente ge bayambi private school gwe njagala ombuulire amasomero ga gavumenti mu Makindye ninanga 5 ebya secondary nina limu seed kansanga abaana bonna baaligenzewa nga toyambye private schools nakugamba ffe we twasomera sijjukirako na lunaku lumu nga bantuma library ne mwami Museveni bwatyo ne mwami Otafire nga bagamba nti mugende olete textbook gundi ebitabo byonna twabisanga nga ku ssomero nga kwebiri Nairo ye bright dictionary byonna nga mugenda mu library olwaleero kati omwana omuzadde bamukoledde list nabadde ndaba akayimba ka Matiya Luyima akamagundi biru y'amasomero nengamba ddala omusajja ono baali bayimbi olwaleero bakuwadde list ebintu ebyetaagisibwa omuzadde nga tamanyina bwatuusa mwana ewaffe ku Makindye second eyo embeera kati gw'otadde amasomero abantu bagamba otadde kukwejjako kagamba alinga nkale nkibateredde kintu nga bw'onaakuyita awaka naye ne ngamba nti omusajja neesibyeko kankikole oba kwagala kumma nga nakugamba nga bwe banaagamba nti tiimu ya Uganda Crane egenda kusamba Brazil naye president yagambye nti Crane weekuba Brazil nga guli Brazil buli omwamu w'ennyumba emuyenga aba akwejjeeko ngenda kusiŋana ne Neymar how nga nawano mumali ekkuba ewo wennyini ekitende kusangawo ne kujoga wabula gambye kati yakwejjeeko bulijjo mugamba amasomero nga tadde naye nga n'ebyenfuna ne bwe banaata buli kimu kyonna tewaliwo ggwanga ligenda gamba nti lino likyadda ligenda lyazze emabega libadde lyadde emabega ku bukulembeze bwabwe ate lyazze emabega emyaka 2 kubanga ensi endala bye zitakoze ffe wano tubikoze ekyokusooka ssente z'abantu ne muzibba ne bakuŋŋaanya ssente abantu ne mubatuma ebintu ebikalu ne babibawa abantu ne bagula pick-up ne bazibawa abantu ne bagula tata ne bazibawa zaddawa n'obumotoka bwe mwatuwadde bu pick-up nabwo mwabuyiseeyo maddu gaaki babadde batuwaddeyo buli gombola pick-up ya covid naye olwagirabyemu oba RCC oba meya ng'alambula mubuyiteyo mwamaddu gaaki sente mugenda gitwani yagibatuma nga ne bakoerodde bagireka kerodde yatta abaana abato bonna neera naye yamaliriza Katonda amuddudu so tewaliwo ggwanga nze siina kyenneesunga ate wabula okweraliikirira kuba tugenda kufuna ate obubbi bungi nga bagguddewo abantu obutemu bugenda kuba bungi n'obubbi bungi kubanga abantu bayonta ate gavumenti terina nteekateeka ye gavumenti kije ngamba terina nteekateeka yagamba nti kati tuseeseetula okuva wa tuddawa gavumenti eringanga kati omuntu avudde mu kyalo n'alinnya lole y'amatooke ng'ayingira ekibuga n'atuuka ennateete n'agamba ntandikira bwa nenga eri avuddeyo kati kibituli eri tugenda kuvaayo naye tutandikira wa ova mu kyalo nga bwe naffe otugamba niyenze ngenze mu Amerika naye ntandikira wa kakati abazadde bonna batandikira wa sooka ogende mu kibuga olaba abantu abatunda bani ababigula wabula ffe ab'omusolo tugenda nju ku nju dduuka ku dduuka property rents mu mutuwe naye returns zeziruwa so n'olwekyo ekintu ekikolebwa kati eggwanga lyaffe nze nagamba dda nti bano okujjako nga basibyemu ebyabo
tebakyayina kye bagenda kuwa. Ronaldo abuzaabuzaako mu maani yo nagusanga n'aguteba. Bano tebakyayina kye bagenda kuwa. Obanga Aziza Sadiki mu ggolo ya Uganda wassa. Omupiira ate gwe gumuteeba. Ate yaguteeba. Buli nsono olina okuteekawo ambulance. Era oba waaseno ne mwesunga mu Henry akomyewo abagenda bazzaayo kubanga ne sloyini eyinza omulema. Kyekaaka ekigere. Kyekaaka kati bano obwongo tebukyakolagana na mubiri. Wagula ba Moses ali ng'asamba omupiira. Obwongo bumanyi ekyokukola naye ng'omubiri gwo guganye. Kati bano gavumenti ye NRM obwongo tebukyakolagana na mubiri. Ate n'abavubuka abatuula mu cabinet baliwo lwa mirimu. Teri asobola kugamba nti His Excellency the President wakatandika obulamu bwozi tulakikomera. Oba okitegeera. So kati tebakulimba nti waliwo ekiyinza okukolebwa okujjako bokukkiriza ne bagamba nti bannange ani abanja eggwanga lino mutubanja ki kye tutabawadde kiri mu Uganda mutubanja ki ekyo kye mwatuteresa kikye mutafunye mayumba malungi kubanga yenna kyemalira buli kimu akyemalira ng'erinnya abakyala abalungi baba babe ya innocent nakyemalira oyo amasomero amalungi gaba gage amalwaliro amalungi gaba gage ebikufa ebisanyukirwamu ebirungi biba bibye gwe dokita tosobola kusanyukira mu oyinza okukola embaga mu Serena tisobola oyinza okugenda n'okula erinnyo mu kiriniki erinnyo limu liddenkanankana okukyalwa nga ogenda okuzaala amannya 3 poloti y'ebusaabala 5 ku 5 ogifuna osobola gwe woba oyagala okumanya nti tuli bubi nagamba genda mu supermarket eyenaalya olaba abantu we ba shopping ogende ne muzina ezaffe wano ku paaka bafuluma n'amazzi na mugaati shopping agikoze mugaati 10 nagwo bamaze gumugamba towerabira mugaati negenda mu shopping mall ezirinaanye eyo genda ku wali kwa Kasia Mall genda ku Forest Mall olabe society kubanga gwo batonda tambula nze nagamba nti waliwo wotuuka nga terina amanyi muntu genda ku Forest Mall essaawa zino olaba abantu abanywa kacaayi gwe bafaanana emmotoka eziriwo kati bw'ovaawo ogende ewaffe Nateete ku bitaala olabe society ogende ku Siteera ogende Kitintale olyoka omanye Mulyanyama kyagamba nti Uganda bagyabuluzaamu bwe bati genda ku Forest Mall okuva weetandika olabe n'emmotoka eziyingira genda Ntinda olabe emmotoka eziyingira ojje n'ewaffe wano Endejje olabe ezivaayo bojja okumanya Mulyanyama kyagamba kibi nnyo it's an insane so n'olwekyo bannaffe batufuze bubi nnyo naye ate oyinza okulowooza nti otufuze bubi nnyo ate abantu be bamu abagenda okuteega abaana bammwe kubanga abaana bammwe basoma n'abaffe mu hostel ava mu kiraasi addayo eka bano be bababbako laptop ate mu kumubbako laptop amukuba jjinja tufiiriddwa omuntu abadde agenda okuba dokita laptop agitutte alese n'okutanga naye nga gwe wamukuriyetinga indirectly akubonya no society gwe wamukuriyetinga n'omuleka n'ogamba abo mubaleke eyo naye jjukira waliwo abaana bammwe betubeera nabo mu ndongo bo tebakimanyi ne mulaba essimu yabuuse ekikomera owange n'amulaba essimu talina kyamukolera kiso kati nga gwe wakuriyetinga embeera ate nabeera embeera eyo baagimanya kyova olaba buli ggombolola bazimbako kooti n'ekkomera ebyo byabikoze era wano ekintu kye yasinze ekinene ennyo kye yali agguddewo nga bwe yagenze e Dar es Salaam kkomera ly'ekitalya mbulirayo eddwaliro yalina gye yazimbyeko anti lyagamba okuzimba wano juzi investors ze kubateekamu ssente naye ate n'agamba parliament eyishiza billions of money tuzime investors zimbe then ekituufu kyeki n'omuterawo n'akakodyo n'akawaayiro nti singa alikola n'atafuna tugenda musasula what kind of business ng'era babateeze ate abo bonna ssente ze bayisa tezirina gye zigenda zibuliraawo
ekizimbe kirinaanyaawo gate erinaanyaawo Sheraton waliwo gate awo erinaanye Sheraton woba ogiyingira amaggwa agagga wansi wegayira ne gadda waggulu sente zonna wezibulidde eziggwanga tewali walala sagala kulimba era awo gwe tewawuliddewo ayigiki kwe yagenza okubulirizaako ku byalandizina abamugirayo abasirikale era bamugambye waayi ebyo byotandiseeko bali bino mutwala ebintu anti tamanyi mwanyinaze tamanyi yalowooza ali genuine agenze kukolera bantu kumbe Jennifer Musisi bamuwaanako nsingane naba Jennifer 1200 yamaliriza agamba Jennifer oli mubi nnyo Jennifer n'asibamu ebibya n'addayo mu keekize kati ali eyo mukazi so n'olwekyo tewaliwo kye twesunga wabula abaana baffe tugenda kuddamu kuzeeta mugigi muto ogw'okusoma guno gwo gugenze woba ku baana 10 ogenda kusigazaako 3.5 bali abaali mu masomero kibi nnyo abamu bagenze Dubai mu nsi z'Abawarabu kukola abali mu S5 S4 abalenzi bafunye driving permit bavuga boda bavuna taxi kati kubali abaali basoma ogenda kufunako bantu 10 basatu kitundu okujjako guno omugigi ogutandika mu nasale shokati ye Uganda eya mwami Museveni ne banne gye batula mu cabinet nga bapulaninga naye ate cabinet tepulaninga waliwo abatuule manju abayiye oluyimba olutufuga si bano bali tiimu gyeri etuula abantu nga 50 nga Christmas yawedde ne batuula ku lwa Boxing Day ne bagamba nti kakati kyekiddako nti kati tubadaivatingire ku ki kuba tetulina nteekateeka yonna ku masomero kati tuteekewo ekyababaka ba parliament okulonda mu President Museveni bannabyabufuzi olw'omukaaga n'oluddako le bagenda okuteesaako kubanga omuzadde twali badde tufokasinze nnyo ku masomero kati buli munnabyabufuzi agenda parliament kulonda president so nga twali badde kakati essaawa zino eyo bwetyo fe abasambi b'omupiira Abawarabu bwe batyo bwe baatukubanga nga baleeta miwanvu ate bawanvu bakozesa emitwe kakati buli kiseera akuteeka ku kino yakava ku ttaka lya Buganda ne tubeera ku ekyo kati n'agenda abadde waawo n'asooka aleeta ekyabakansala okubeerako nga buli kanso ebeerako wa NRM ne tugendako ku ekyo kati ne wabeerawo ne ttiimu nga yo buli kiseera ereeta muwooza abeere mu debate tumukubaganyeeko ebirowoozo for why lwaki eyo nayo ttiimu weeri ne wabaawo ttiimu bunakyemalira bw'atyo sente aziteeka mu bintu nga 4 aziteeka mu magye mu propaganda netambulirawo gavumenti oba oliawo nga lw'omushana agamba nti abo bonna opposition bajja mu State House awo nekimalawo nga mwedifendinga tetugendayo omwezi guwedde oba oliawo nga gamba 2026 tegenda kuba opposition ne mu kidibeti gako nagwo omwezi guwedde mulwanira kubeerawo opposition kati nakyemalira bwakola sente aziteeka mu bitongole bya security na propaganda kati bano ne bajja balugamba nakyemalira akyatufuga nnyo bano abanupu balwanira bifo ani abadde talwanira bifo wano mu ggwanga bebasooka okubirwanira ebifo kibye tutalwanidde nupu yakajja yatandikawo mu November twali mu people power mwaka gumu n'ekitundu nga tugenze twatandikira Kyaddondo ne tugenda mu November ogamba oti anti yerwanirira ebifo mubadde temwesimbawo bujo besimbawo waliwo ekifo kye bateesimbako era wabeerawo DP FDC Jema ani zonna zibadde zeesimbawo kati ku nupu bakulaga nti nupu teyatunulira bwa president gwoyinza okubeera ne president nga tolina BMP tolina ba LC 5 nga gwe gwovuganya naye ne ku LC 1 yabawa duli okulonda okuwedde buli LC owa NRM yamuwa emitwalo 5 akyagala nga ne mu masomero gaffe ba prefect babawa ssente ba campaigning kati ono gwe baagula yakuleetera Museveni akyatufuga nnyo bano baconcentratinze ku bufo bwabwe newe munalonda president anabeera kati gwe tokimanyi nti ba LC 5 basobola okuyisa referendum basobola kakati mbamulekedde nga ye yagenze Kayunga nakola byonna ayagala kifo ekyo nze nkireke kati eyo propaganda gwe bakusindikira abasajja nga boogera bulungi oba basoma akatabo k'aba Wansolo Busikwiro
nga boogera bulungi ne bakutunuza mu ebyo byonna lwaki temuzira eyo nayo tiimu weeri nnene naye ng'ekulaga nti yiyo ekugamba nuupu ekozeewo ki ani ati kibiina kye kiteesimbawo byonna byesimbawo kubanga ab'ekyaddondo bagamba tubikwasiza Kyagulanyi ne tubagamba na bino tubikwase Kyagulanyi buli kibiina kyateekawo n'ayeesimbawo agamba mbu mwatugamba mujja kwambala engule ate ggwe watugamba ki nga pulezidenti Mulamba yeesimbawo mu kalulu akawedde ali ebuyikwe agamba bano baatugamba okwambala engule ate ggwe kiki otulagako ggwe kubanga nawe weesimbawo teri kibiina kiteesimbawo nze ne nkusingako ne mpangula akalulu kange naye naawe ombuuza so kati ebyenjigiriza bya Uganda tuyina bizimbira ku baana ba nasale bano tubeerabire ate kati omwana agenda kusoma ki laba system gye tubadde tusomerako tubadde tusoma emyezi 3 aba university nga basoma emyezi emeka si mukaaga gundi neggwako semester kati bagenda kusoma meka gwere kikyala obviously genda kusigala semester nga bulijjo naye nga tugenda zishoteninga oba tugenda kufulumya bana kikaaki ate obuuza nze kanakiyambako mugenda kukola mutya eno embeera omusajja atunyigiriza nze kyenalwadde abaana amagezi badde emintu ya technical hand zone kyenagamba tugende mu gundi skilled kuba gwe kati ekirungi abasiraamu tugamba hadithi eva kwani Abubakari mwa abakristaayo mugamba Matayo yayogera Paulo kati ndi ne dokita lecturer mugenda kufulumya ki oba mugenda kuwa bana baffe gawuni nga abanasale kubanga owanasale yafuna gawuni nga nena ffe twebuuza gawuni yaki ne tukutema akasente era abazadde ne tujja kubanga omuzadde abayagala nnyo omwana n'atula nga tosobola kutula na mwana wa S4 n'ayogera naye S4 yaffe eyo omulembe gwamu ogwaguno nze sitonsuza na mwana we Makerere na wa masters omulizoninga out immediate tasobola ne tuba mu meeting ya kika omwana omugamba tuwandikire minutes nga tamena kwata lupapula naye nga agamba mbu nazeeyo ku masters kati ate ku luno we mugenda okufulumya mugenda tufulumizaki kyenvudde nkugamba Katonda atusasire era Katonda atusasire naye tuddeyo buto ku bana abaana abanasale betwatutekako essira ati nkugambye mugenda kutikira ki nanga kankibuza Janet Katayi gwakulira bagaba mwogerako simanyi biba bizibu nze nkwogerako mu capacity education mama oluza tugenda kufulumya abantu kikaaki oyo oba omutumye Masaka ku bigere akimanyi nagamba abaana mugule flaska nga flaska tujikula omuntu ali lubaga mu ddwaliro agenda kuzaala nema bano badimas meye singa kunewunyisa mukyala Museveni tamanyi kiri ku ground era alinganga ne bawe yatugamba wali biseera bya covid mutudukire mwawaka amanyira omuzaffe muduke mukewaka alowooza tifena tuli musula mu state house yaddusa akoma eryadda gye twamuwa naye amanyi nti eno kateni wano baana bebase wenfuluma abweru guno ono neighbor eri toilet yaffe yakalina ekiddako ku main road kugenda kukola agamba mudukire mwawaka futoiza nakuba mukyala ayo n'ebintu akukateni ekutuke wamukubira agwa mu sepiki abana banali sepiki zisula wansi wa kitanda akati agamba tebamanyi kiri ku ground kyovola abantu bakiniguka oli nagamba abaana mbagulire flaska naye nga n'amini atasoma abaana bafunanga amata gwe batugamba twafunanga textbook naye kati genda mu Aristotle obuuze ekitabo kimu ojja kuzaziina ebyo tebibafaako kubanga bo mu bajeti zaffe ez'Uganda kuliko omutemwa gwabwe buli sente gye bayisa kuliko omutemwa gwabwe twali bakola Northern Road yali yakubeera leeni 4 kuliko omutemwa gwabwe oluguudo lw'e Masaka kati lwali badde ne leeni 6 ezo zabulirawa ani ali responsible ku kalondoozi w'eggwanga bannayuganda kuggwamu katengo kulemerako olunaku emmese lwerifubutuka mu nnyumba n'eyingira omuliro omanya nti ate ekiri mu nnyumba kika mulimu kapanga 10 bannayuganda olunaku emmese lwerifubutuka mu nnyumba ate n'eyingira omuliro kubanga egamba oba nzija bwoya kanzija obwoya naye kampite mu muliro guno nsomoke kiba kitegeeza ekigigoba mu nnyumba
Chaucha Bannayuganda ebyo kinabagoba mu nnyumba ne bagamba oba tuyita mu luyiira luno katuluyitemu goloza bati batandise okumanyira kabaka wa Buganda. Bannayuganda ne bava kusezibwa ne balumba. So n'olwekyo Bannayuganda akatengo tekalinawo. Nkubulire eggwanga gwe tolimanyi liri ku timing bomb. Eggwanga Uganda Lutwaya wamba Obote naye nga Obote tamanyi bulijjo nti ali kulekale bwerebwe tebakuba wadde essasi. Nali ntegeera titokelo na magoma nali mu P7 nali mu P6 tebakuba wadde essasi bagenda ggulu ne olwatuuka ebbombo bano ne basibamu ebyabo aba UNRA naye nga bo bennyini na bennyini bebekolamu omuliro tewaaliwo na ssasi. Era abantu abalowooza olw'okuba nti Bannayuganda bali ku get your max balinda set go tiwagenda kuba kintu. Nene dda meya waliwo obuzibu bwe tulina mu ggwanga nti waliwo okubeera nga oli set ne kubaako atembeera nekoze eri. Ekyo kye kitiisa abantu. Gwe lwaki buli kiseera ongamba kudda eri? Lwaki tongambako okudda mu maaso? Gwe lwaki buli kiseera ongamba oyo omukazi gw'oleese taazaale? Gwe lwaki tongambako nti wanaazaala abalongo? Batuza mu bisuubizo ebiri buli kiseera bakugamba bwe munatabuka embeera egenda kudda. Lwaki tegendako mu maaso? Olaba covid yoketuuzize covid waliwo gwataziza amabega nange ngambako ondageko ku birungi ebiri mu bufumbo. Lwaki ongamba buli kiseera nti obufumbo bubi? Omanya takwagaliza oyo zanjagaliza gwe ngambako gwe lwaki obulimu gw'otuzza emabega kubanga nkugereza nti Obote byonna bye yakola mbulirawo ekitaliwo. Twabadde Kayunga nga drones ekiri mu drones ekyo mulimu abaana abawala baana bannaabo abawala emiti mu mbugo nga omuntu awaliriza omuteeka ku poliisi awummule. Wachi bamutwale ku poliisi awummule mu drone yajja ekiro nga tetunava ku kooti nze kennyini nendaba abaana abawala nga beesunga kuba baali bagenda kuddamu okukwata abantu. Nengenda nenjogera ne gundi director of operation ne mugamba tewali nsonga yonna abantu badda Kampala. Kakati njimbuulira Obote kye yakola ekitabadde Kayunga kubanga Mwami Museveni abadde akola byonna mu kalulu ka president. Abantu n'abalekera obwa MP bwabwe ne LC5 nawe akulumbye olinda ki? Anaka kale katuwumulire ku nganda waffe. Obusungu ne bukkakana ne tusigala nga tulwanyisa obululu bwaffe obwa president nawe akulumbye agenze ku LC2 ataddeyo wa NRM ayagwa. Waliwo ekyafaayo kyali mu America mu byeseera by'okwejjako obwetwaze yabagamba mulinda ki? Amaato gaago gasuula enjegere mufubutukeko igaji aba abajja siba mu George William aba abajja tebazze tuwa biscuit. Munnayuganda takyasuubira gavumenti ya Museveni muwaayo ku makuroni n'akawunga abantu ke baasonda nako kaabula n'ebijanjaalo okyalinda ki? Bannange oba tuddawa no Bannayuganda bakimanyi ekyokukola bino byonna mwekyanga. Gwe kati kankugereze omwana ava ku kyogamba nti wuno ayogera ebyebisiru mwali mbitazeko. Omwana dole walolabyeyo dole era omwana azannyanga omusajja ono n'azannyanga omukazi ng'afumbafumba ono n'azannyanga omugole omusajja. Bannayuganda bamaki Munnayuganda omubuuza ku by'emisolo tamanyi kyemunjira Munnayuganda tamanyi bafuna mirimu. Kati gwe njagala okwate gwategeddeko abagenda okukola ku road toll gye baba recruiting ekinayo kiza tuyise URA yagala abakozi 10,200 aba domestic walabye yo gwomanyi mpisa okumacha nze kama kwogera olwaliro kumacha abakozi to balabye nga batandika okutestinga ebyuma sebo oluza ba testing bakola kakati ekyo akugambe nokola boti 10,000 nze ndi nzira muna bakungu ba government bangi mu gondi neze mbera nabo ne mbagamba era nabo mbamanyi ne bangamba naffe kenyini kye tuliko tetukimanyi. Toyinza kubeeranga buli muntu wa government aliko escort 3 mu kitegeza muliwo lwa bukyayi ku gwange joka tukimanyi
nina muganda wange yekolera ye twabaddeko program emu n'agamba buli lwotanka okola government oba NRM basoka kujja mu bwongo n'ofuuka kiwolenga. Tewaliwo mwami Museveni yasiruwaza mutuufu nnyo. Mwami Museveni yasiruwazizza abantu ne balowooza nti buli muntu yenna alina kubeera mu gavumenti. Sendi self-made. Oli self-contained olinga ennyumba erimu ennyumba toilet n'ekingo nyine bongamba nti siri meya. Mwana wange omu yamala emukono nga siri meya. Natandika okulinnya ennyonyo genda okwekolera emirimu 94. Kati ekireeta obuzibu beba NRM okugenda n'ofukamira mwami Museveni nti bwe sifuna mulimu. Abantu bonna abantu bayimba abantu bakola emirimu gyabwe. Era nze neewuunya nnyo olaba omusajja omukulu Bebe Cool ng'addidde omutwe akolesezza mu kamera gw'alina ekitone kyo. Nze sobola kuba kati Katonda yampa ekitone kyange ekyobukulembeze nkyenyumirizaamu. Weewaawo. Kanve kale wemba munyimye obwa mmeeya kangende mmalire Mmengo. Kangende nkulira omuzikiti waffe ku Jamia nabo bukulembeze. Naye abantu baffe ekibaleetedde obutoogera bigambo. Nze bwe twali tuleeta tuvudde ekyaddondo ku His Excellency President Kyagulanyi. Ngamba nti banaye Besigye awumule abantu bannumba gw'oli mmeeya. Ekifo kyo. Era kati mpulira abantu nga bagamba nti basiga nga ndi mmeeya 2000 what nga twakava ekyaddondo myaka 2. Ngamba Besigye ekiseera awumule Kyagulanyi atuuse. Ate nga olisikinze ekifo kye ekyobwa mmeeya. Nze njagala kyobwa mmeeya nga tulina obwa president. Gomanye emirimu president gyagaba. Yalonda ba commissioner of education. Goli kubina ebyaba RDC ebyo mitwalo 8 anisimanya. Adabo kabiri. Waliwo emirimu nga nakusagamba wendi janga nze kusoma mirimu egiri mu constitution mwami Museveni gyagaba. Bana Uganda bagenda kumanya entebe eyo kyeri. Nga giri mu constitution. Okay. Ate kawono obukiiko buno gundi obwamugemeire. Catherine. Kakola ki? Kajawo bubi wataka. Kakola ki? Baruhindi n'aba compromising irawo. Benakawo. Report zonna ne zifa base ekitibwa Sebunya abo nabo ne balyawo emyaka gyabwe ena. Naye nga waliwo emirimu gye tubanna Uganda gye batamanyi nga dokita ogenda landing ogenze kutula kukola recommendation ya government. Kakali banna Uganda balowooza nti buno obwa RDC bwe bukulu tugenda kukwata government tugambe n'okugamba nti ye mukyala kyambadde aluwa atayisanga bubi bantu. Nti batukisa nnyo naddala wano mu Central Region babadde batukisiza nnyo kye bayita obuyinza nga tumanyi kitiibwa oyo w'ekitiibwa mulya nnyama. I get your point. Ne tuyimba ekitiibwa kya Buganda ne tugamba ensi eweddeyo sigini kyeno yenkulu. Nze n'abavubuka mbasomesa. Era tukumanyeeko ku kintu kimu oyagaliza ate oyagaliza. Era ekireese ekizibu n'ennyimba zaakyuka. Mwalingamu ennyimba ezibuulirira. Ennimiro y'okubuganga nga waluwulidde. Ennimiro y'okubuganga balunoonyerezeeko baluwulire. Abantu baluwulire. Ennimiro y'okubuganga. Olwaleero oluyimba Kyagulanyi His Excellency lwe yayimbye lwa Ssebadduka 72. Wuliriza ennyimba kati ze tuyimba.